Nkwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era weebale kubanga otambulamu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Waliwo akatambi ke nkuleetedde olunaku olwaleero kalimu information oba obubaka bw'olina okubanga otwala nga ekyamakulu oba bingi nnyo by'ogenda okubanga otegeeramu. Mujjukira incident oba obuzibu obwaliwo bannayuganda we baalaajaniranga ennyo nga banka zisalako omusimbi gwabwe ku akawunti era waliwo ne Kadaama kigambibwa nti yabbibwako obukadde obuwererako ddala 100 kiramba ku akawunti ye era mwamulaba obutambi ku TikTok nga balaajana ne abantu abaali babbiddwako obusente bwabwe ku akawunti mwabiraba bulungi nnyo ndowooza amawulire ago gatambula nnyo ku mukutu naddala ogwa TikTok. Era olunaku olwaleero waliwo n'ekijja era mu katambi kano ogenda kubanga okitegeera bulungi nnyo okyekkaanye okitegeere ofune aki kyozzaako gwe ng'omuntu kubanga Abaganda bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Kankikugambe okuyita ku mukutu ogwa Babi Television Uganda oba oli awo ofune ekyokusalawo ki ky'ogenda okubanga okikolera singa kituukawo mu kaseera mpaawo kaaga. Ebigambo by'ogenda okubanga obiwulira si bivunaanyizibwako wabula bya muntu ssekinnoomu bw'ogenda okubanga olaba oba n'okuwulira mu vidiyo eyo. Wabula gwatanaba kubanga osubscribinga nsabye abambi kwata ku kigambo subscribe osubscribinga wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza nkwatira mu kade ako bw'okwata mu kade teeka mu all ojja kubaawo nno osobola okufuna ka message konna buli otuba tutaddeyo eggulire yonna no ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kankwe akatambi kano tekagenda kuba kawanvu nnyo naye nsabye okawulirize attentively oba beera mu kalaatiivu ng'owulira akatambi kano osobole okubanga otegeera ki ekijja. Kankakuwe n'oluvannyuma nnyo kubanga nkomawo maasoko kaawo katono nnyo atuwumbewumbe. Museveni munyiivu olw'okuba mwamulemesezza ssente okuva mu Bawarabu. Museveni ayisa olukiiko lwa banka zonna mu ggwanga Uganda. Zino zitabata commercial banks ezo. Simanyi zonna aziyise n'azigamba bw'ati mugenda kuwulira banka zigenda kulanga nti mugenda soka muwulirewo engeri y'obubbi bwa banka obwa online. Kati banka zigambe mbu waliwo baagala kukyusa mu tekinologi okwongera okunyweza ebisenge byabwe ebyo by'okwerinda ebya online. Bagambe bwe bati buli muntu alina akawunti naffe jangu o-updatinge akawunti yo. Totuma weesitukira. Buli muntu jangu o-updatinge akawunti yo n'ebikwogerako ebipya. Bagenda bawa weeks nga 3 zokka olw'obubbi bagenda kusoka mugenda soka muwulira mu mawulire agamu gagenda ga bulimba nti Centenary Bank bagibbye obuwumbi 200 online, bagibbye obukadde 10 online, bagibbye obukadde 5 online. Simanya ani Stanbic bwe bamala bagambe mujja mu updating akawunti zammwe buli muntu mu weeks 3. Akawunti zonna ezinaaba tezifunye update nga tebaza updatinze sente zonna gavumenti ezitwale. Awe baagala okukwatira ku Kadaama. Wala wannange omuntu alabye n'omunyarwanda ono. Awo sente z'Abakadaama zonna zivwe azikwate tu. Bagambye buli muntu yenna ali mu diaspora Bakadaama mwenna banka zigenda bateekako, gavumenti egenda bateekako 20% ku sente ze muteeka ku akawunti nga zimaze okwekattako bwe paba babasale 20% zigende mu gavumenti. Bw'oweereza akakadde basalako emitwalo 20 osigaza 8 nga gino emisono gino gy'obadde wanga givuddeko bagenda kwongerako 20% influence.
naye nze kye neebaza Mukama kiri ekintu eki Museveni bukyanga atandika kuleeta bintu tannannyigako. Sente zange ziri mu kasuwa wansi w'ekitooke bwe wati. Akasuwa kalimu katanyenje. Nze tonnaba kuleetako kipoliisi kinkuba neba nenze. Naye gwe Museveni naye banza ompulira kati bakadama emiranga. Buli omu bagenda bayita okwapudetinga bank account zammwe kubanga munyiivu yagambye ebyana ebyo binyimisa sente era yagambye bwati bateeseza bagambye sente bagenda kuzijja bagenda kusaba obuyambi mu nsi ezitaliimu bakadama mmwe abeesonyiye agambye bagende China Indonesia ate n'obudde bundeka. So bwatyo Museveni abeesonyiye tagenda baddira taga kuddamu kusaba sente mu nsi mwe muli naye mmwe mugenda zisasula. Kati buli alina akawunti kwata ATM dduka emisinde bajjeyo sente zo waakiri malaga gulamu enku oziteeka waka. Ndowooza ebigambo mubiwulidde bulungi sigenda kubanga mbiddamu. Buli munnayuganda yonna gy'osinzidde okubanga ofunye oba olabye akatambi kano kashayalingireko munno message eno esobole okubanga etambula kubanga ekyamazima kyo ekijja ndowooza mukiwulidde bulungi wabula bye mulabye mu katambi sibivunaanyizibwako yadde akeddagala era bya muntu sekinoomu oyo alabikiddwako mu katambi ako era ndowooza ekyokukola mukitegedde bulungi nnyo. Nze neeyama okuba nga nkutuusaako buli kimu kasita kiba nti kikwata ku muntu wa wansi. Abantu ba wansi be basinga okubanga bagamba okuterekawo obuntu bwabwe oba obusente bwabwe obutonotono basobole okubaako ne ke beekolera maaso kokkaawo katini nnyo. So nga y'ensonga lwaki bwemba ngudde ku ggulire erifaanaganako bwe lityo ekyamazima siyinza butali batuusaako newankubadde nga aliyinza okubanga ndinteeka mu buzibu bwonna naye kasita kiba nti kituuse ku buli munnayuganda gwe kikwatako okulaba nga atereeza ensonga eyo. Kale sigenda kuba nga nsukkawo awo ensonga eyo mugitegedde bulungi. Tambuza information gompya ompya naawe abaddeko oba eyasubscribing edda ku mukutu guno kwata mu kashare button ako otambuze message eno naddala eri baganda baffe abali ku kyombo ky'Abawalabu basobole okubanga beebeereramu mu ngeri emu oba endala kubanga kino ekijja kigenda singa nnyo okukosa abo abali mu bweru wa Uganda naddala babasevinga oba basindika obusente bwabwe ku akawunti nga bafunye omusaala. Kale atakumira mpeera bankuumire musibe bulungi awatannaba kubanga osubscribinga nsabye okikole kwata ku kigambo osubscribinge ku mukutu guno ogwa Baby Television Uganda. Bw'omaliriza nyamba okwate mu kide ekyo then otekemu all awo nno ojja kubanga ofuna obubaka bwonna